Nani hapa? Who am I with? Ozambe. Ozambe. I want to tell me your Kenyan celebrity crush. Banja bankuba kuba tenze. The title, what was the reasoning before getting that song? Ozambe linnya lyange. Right now. Kosa atumie mpesa. Anatumia nini? Mwambie tu account balance. Account to balance. Account balance hiyo ili sente mmeka. Olina sente mmeka kwa account balance bweyo balabalamu. Ninako nyenji nezimu nafuna nechinya nefuna wenzi shima nentereka keyo. Anasema akona mingi hata amesahau. Aya. Nataka niambie Fizzle. Niambie, tell me any Swahili word that you know in Kenya right now. Any Swahili word that you know. Mugambe ekigambo kyonna ky'omanyi mu Luswahili right now. Sasa. Yeah? Ozambe nga we nakutegeezaako nti ali mu ggwanga erye Kenya kyokka ate yeewali akasamba ttuko ffenna ke tumanyi obulungi. Musajja wattu yakiguddeko nga we nakutegeeza nti Ozambe oba celebrity gamazima yali tabwetegekedde ekintu kyamugwira nnaku lumu bbiri ng'onna okufiitinga mwezi engatto toyagala. Neero Ozambe n'afunirawo n'omukisa ogenda e Kenya ku media tour. However, ensonga y'olulimi yaleese obuzibu. Ozambe waffe nga talinaamu Kaswahili. Ozambe waffe nga n'akazungu nako katono. Kati Ozambe ekyayambye obulungi kwe kumufunira omuvuunuzi. Ng'oli abuuza ekibuuzo mu Luzungu oba mu Luswahili, ono n'amuvuunulira mu Luganda. Ozambe n'addamu ekibuuzo mu Luganda, ono n'akivuunulira presenter mu Luzungu oba mu Luswahili. Wabadde obuzibu. Nange bwe ngambidde wano ku SMX Media. Saagala ekituuse ku Ozambe kintuukeko. Kantandikirewo Ekiswahili naawo. Lindako njagala kwogera no Luswahili kati party nesigadde njagala yigira mu Luswahili kubanga ka video ako ngenda kakuzanira okuva jakatandika paka je kagwera naye zinesembayo njagala nzikole mu Luswahili. Mimi nasema Ozambe anaenda kwa Kenya. Ozambe tajui kuongea Kiswahili. Ozambe tajui hapana. Ozambe hapana kuongea Kiingereza. Ozambe anamusikia financial bill. Ozambe anasema tewaliwo kyayogera batya. Bambuuza ku financial bill eri mu kwekera kasiza bana Kenya. Ono yabadde mu interpretingira. Awo n'akolawo logic. Ye ekibuuzo yakyeddidemu ng'Ozambe tebannakimubuuza. Kubanga Ozambe abagamba muni atajirejectinga mama yabadde nsasa genjerere. Kati ono yabadde amvuni kozi mimi nasema naenda kuongea Kiswahili. Sijui Kiswahili but mimi najua wewe patia mimi pesa. Tubireke akatambike kanenga sinaberanga akakuterako nkujjukiza ku Sheikh Shafik Mukasa ambya zokuberanga akuonya ebizibu ebyenjawulo nadago omuntu ane bisirani toweebwa business gyokwatako tetambula tokuzibwa ku mulimu ng'omukisagwo wamante Sheikh Mukasa Shafik avuddeyo kuberanga kulombera edduwa gwe namwenna mwetaaze wadde ng'oli mu ggwanga erya Uganda wadde ng'oli wabweru wa Uganda ajasaba bunnyo okuberanga akuyamba asangibwa kwe namba y'essimu Rejecting a finance bill, yes or no? Reject. Rejecting. So, okay. Who do you want to do a collab with in Kenya? A musician? Aniko waliagada okola na ye. Bona njagala okola nabo. Anasema wote mwenye anajipa fresh air. What's M-Pesa balance right now? Kosa atumie mpesa. Anatumia nini? Mwambie tu account balance. Account to balance. Account balance hiyo ili sente mmeka. Olina sente mmeka kwa account balance bweyo balabalamu. Ninako nyenji nezimu nafuna nechinya nefuna wenzi shima nentereka keyo. Anasema akona mingi hata amesahau. Aya. Nataka niambie Fizzle. Niambie, tell me any Swahili word that you know in Kenya right now. Any Swahili word that you know. Mugambe ekigambo kyonna ky'omanyi mu Luswahili right now. Sasa. Yeah? Sasa. What's your favorite meal right now? Your Kenyan favorite meal right now? Mere ki ky'osinga okwagala Kenya right now? Chicken, njagala nnyo enkoko. Chicken, yeah. Chicken? Yeah, enkoko. Yeah. So, Kenyan girls or Ugandan girls, and why? Oyagala bawala bana Kenya oba bana Uganda? Buli kika kya mukazi nkyagala. Anasema anataka every kind of type of woman. Bora unavaa sketi.